Ekirwadde kya mukenenya kyeyongera mu bitundu by'ebyalo mu ggwanga nga kibadde kimanyiddwa kwegirisiza mu bibuga. Buyikwe disitulikiti efulumizza engeri gy'ekuttemu okulwanyisa siriimu nga kati abantu 14,000 be bali ku ddagala eriweweeza era ne balabula abatannakwatibwa okwekuuma. Okweyongera kuvudde ku kwejabatta okw'abantu ku mbalama z'ennyanja ne mu bubuga obutonotono okusinziira ku Dr. Haruna Wamala akulira eddwaliro ekkulu e Kawolo. The average positive clients are between 25 to 30. Those are the ones that are in the clinic and have viral load suppression against the last 95 of the global target is at 98%, meaning that our clinic has surpassed the global target of 95%. Namusoke Grace ssentebe w'olukiiko olulondoola abali ku ddagala erya siriimu e Buyikwe agamba ku myalo bakola bubi. Ate ng'abavubi wabeera muvubi tabeera na mukazi omu bakyakala nnyo. Olwayira ali ku kizinga kino, olwayira agenze ku kirala, buli gy'agenda abeera akyusa abakazi. Bane ku bangi nnyo olw'ensonga n'ebifo ebisanyukirwamu b'amabaala tulina mangi nnyo. Era oba watunuulidde highway eno nsuubira bizinensi eziriko ezisinga z'amabaala. Namusoke ayongeddeko nti okujjumbira eddagala eriweweeza kimuyambyeko ng'emyaka 20 alikozesa n'akubiriza abantu okuba n'essuubi. Nze nga maze ku ddagala emyaka 2 natandikira mu 205 naye ebyo n'ebbanga wendi siina buzibu sitera na lwala kati wempa testimony eyo mu community wabeerayo akwatibwako nagamba Namusoka agamba bangi bakwatibwa siriimu ne badda mu bandoga n'okubuzaabuzibwa naye balina kwekebeza okumanya bwe bayimiridde ate n'okwekuuma. Bagamba si buli anyirira nti aba mulamu. Kati kikulu nnyo gw'omuvubuka nga tonnaba nakugamba nti omuwala oli mwagala biki osooka ojja weekebeza omusaayi n'oyo gw'oyagala naye omuleete mwekebeza omusaayi kubanga ndabye bangi abanyirira nga ate balina akaki kati tukubiriza nnyo abantu okusooka okujja beekebeze. Lukyamuzi Mutwalibu asonze ku butabanguko mu maka ng'abamu beejabatta olw'obusungu ku baagalwa baabwe ne baagala okwesasuza. Kyamaanyi nnyo kubanga omwami buli lwanyiiza omukyala n'omukyala buli lwanyiiza omwami abamu bakyalina endowooza ey'okwesasuza naye weesasuza otya mu busungu obwo ne gy'ogenza okwesasuliza tomanyi naye gw'olowooza nti naawe bw'onookola ekikolwa kiri obusungu bujja kukakana kituufu essaawa eyo bujja kukakana naye tomanyi ate bulabi bw'onooba ovuddeyo nabwo. Omubaka omukyalo wa Buyikwe disitulikiti Diana Mutasingwa awabudde abafumbo n'abavubuka ku kwekuuma mukenenya. Kubira omulanga eri abantu b'e Buyikwe disitulikiti okwekuuma n'okumanya nti bw'oba ng'oyagala okubeerawo kuno obuwangazi olabe abaana n'abazzukulu olina okwekuuma ng'omukyala ng'omwami.